bana bakatonda mweno mungi malamusako mwenna mulinyana Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukumya atulabiridde n'atuusa nate n'onakola nga tuli balamu. Mbebaza mwenna abasawo n'abanyabo gy'osinzira okulya ebigambo bino mu motoka yo otambula oli mu ofiisi oli waka oli mu katale. Nkwebaza kubanga wadde ebiseera n'ebirowoozo ebifaanana bwe okulaba nga ebigambo bino tubiyigamu ffenna. Njagala tutwala omukisa guno okwebaza Katonda atuwadde omukisa okulaba nga wiiki zino ebbiri tuzimala nga tuyiga ekigambo kye. Tukyali wansi w'omulamwa ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa. Nebaza mikwano gyaffe Toronto Uganda SDA Church mwebale nnyo olwa sponsorship n'okulaba nga programu eno etambula bulungi kuyita mu wiiki zino ebbiri. Nebaza management ya Prime Radio mwebale nnyo olw'okulaba nga ensonga zino ebigambo bino birabibwa ku mukutu gwa YouTube gwa Prime Radio ate ne YouTube. Mbebaza mwenna abasinziira eyo kubanga muli mu Kampala muwuliriza ku 91.9 n'abasinziira e Masaka ku 94.6 Mukama bampera omukisa. Njagala tutwala omukisa guno okubebaza mwenna n'okubategeeza. Bw'obanga olinayo ekibuuzo kyonna ojja kuba ku namba 0702 08 48 32 0702 08 48 eyo Airtel oba 0777 0 omulundi gumu then 7 emirundi ena 07 emirundi ena 19 214 ekibuuzo kijja kuba kituuka. Ne mu ngeri endala osobola okusindika message yo ku WhatsApp gwali ku Facebook ali ku YouTube ku 0705 166264 0705 264 ekibuuzo kyo kijja kuba nga kituuka. Era njagala okutegeeza Friday eno tujja kuba tukiddamu kyonna ky'olina ekibuuzo ky'olinayo eyo. Onakubuuzaako era kulamusako si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempiira Martin. Nja kusaba yonna gy'osinzira okuwulira era okulaba ebigambo bino twewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza olunaku luno olwaleero. Tukwebaza Mukama olw'obugabirizi bwe n'obukuumi by'otuwadde. Weebale bw'otuwadde omukisa guno okujja maaso ne mugobererawo okwo tukuyigeko. Nsaba ozibukula amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe. Leka ebigambo etugenda okuyiga bisobole okuzimba bitusembeze ku ntebe y'ekisa n'okusaasira yi Mukama. Leka tukutegeere, leka tukusemberera ye Katonda, tukole ebinaaweesa erinnya ly'ekitiibwa ebinaagulumiza erinnya lyo mu ngeri ey'enjawulo. Weeyongere okwogera naffe okuyita mu bigambo bino by'olunaku olwaleero ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, amen. Olunaku olwaleero njagadde ggwe nange oluvannyuma lw'okutegeera omulyango gwa Setaani kwe kulowooza nti abafu tebafiira ddala. Njagala ggwe nange tunuulira ebigambo ebiri wansi w'omutwe ogugamba nti ekkanisa ya Katonda ey'amazima. Omwandiisi w'ekitabo kye bayita End of Religious Controversy awandiika ebigambo bino n'agamba olupapula 95 End of Religious Controversy olupapula 95 n'agamba nti esigaddeyo okwebuuza kwe kuno, kanisa ki ey'amazima? Mu kugonjoola ekibuuzo kino ekimu oli wakubanga ogonjodde buli kibuuzo ekireetawo okukubagana empawa mu byeddiini ekyali kibaddewo. Omusajja ono annyonnyola n'agamba nti singa mu bibuuzo ebingi bye tulina mu madiini leero kanisa ki ey'amazima, lunaku kyolwa Ssabbiiti oluganya okukwatibwa, tetukola kino tetukola kiri, kino tukikola bwe kiti, nti singa tutegeera butegeezi kanisa ey'amazima tujja kuba tugonjodde ng'era tufunye okuddibwamu eri okunene eri ebitusumbuwa mu byeddiini n'okubagana empawa. Bw'onaaba okoze research ojja kwetegereza nti olunaku olwaleero tulina amakanisa kubanga tulina kye bayita religions ne denomination. Bwe bakubuuza religion y'eddiini waliwo abantu abatera okwefuulafuula mbu ffe tetulina ddiini n'ebirala, naye njagala otegeera oluzungu ekigambo religion kitegeeza entuumo oba system eby'omuntu byakkiririzaamu. Kasita obanga olina kyokkiririzaamu gamba singa obeera okkiriza nti Katonda gy'ali obeera wa ddiini, singa obeera n'okkiriza nti Katonda gy'ali naawe oba n'eddiini. Abasamize balina eddiini yakusinza balubaali na mizimu. So teriyo muntu yenna ayinza kubuzaabuza, ayinza kulowoozesa mbu ye talina ddiini, ekyo tekiriyo. Eddiini kasita obanga olina kyokkiririzaamu. Njagala okuwa ekyokulabirako n'omuntu akkiriza. Wali omusajja omu lunaku lumu nali ku musaluuni emu Oluganda n'agamba nti yakkiriza nti eggulu bakazi eyo nayo ddiini ye.
ng'erakkiriza nti ensimbi nabbi basudde eggulu bakyala ye kasomuwa abakazi ng'ono wa Equatorial Guinea nga yatuuse mu ggulu. Naye njagala okubategeeza bwe twogera ku kigambo religion tujja tutegeeza eddiini enzikiriza y'omuntu. So n'atakkiriza mu kubeerawo kwa Katonda n'akkiriza mu Katonda n'atalina kyakkiririzaamu n'akkiriza nti omuntu yava mu nkobe abeera munnaddiini kubanga alina system of belief yakkiririzaamu. Kati denomination ke kabondo bwe bubondo wansi w'eddiini eyo. Gamba tulina eddiini ey'obukristaayo Christianity. Wansi waayo tulinayo abalokole, tulinayo abakatoliki, tulinayo abaprotestanti, tulinayo abangirikaani, tulinayo abaorthodoxi, tulinayo abapentekote, tulinayo abantu bangi. Ezo denominations nga bwolaba ssente nti ssente zonna ziba ssente. Naye bwe twogera ku denomination ojja kwogera ku ssente nusu akapapula k'emitwalo 5, akapapula k'emitwalo 2, ak'omutwalo, ak'enkumi 5, ak'enkumi 2, ak'olukumi, 5, 2 n'ekikumi n'ataano. Ezo denomination naye nga wali mane. So bwe twogera ku denominations twogera ku bubondo obuli wansi w'eddiini. Gamba wansi w'obukristaayo. Research alaga ti wansi w'obukristaayo tulina amakanisa agaweereza ddala emitwalo 47 47,000. Naye ekibuuzo kye nali neebuuza era naawe kyenjagala weebuuze leero, abantu bano bonna bwe babanga bagamba nti bakristaayo ng'ekibayisa bakristaayo goberera Yesu Kristo, twagala tutegeere tumanye kiyinzika okubanga abantu bano bonna babagamba nti Yesu bamugoberera, Bayibuli bayineemu, Mwoyo abalungamya y'omu, ne Katonda y'omu, n'eggulu lyerimu, ne babanga balina ebintu bya njawulo, ne mbanga balina denominations wansi w'obukristaayo esukkira ddala 47,000. Ndowooza waliwo akabuuzo awo. Era mu kino twetaaga tutegeere ddala kanisa kyeya Katonda. Kanisa Katonda asobola okubeera n'amakanisa ago gonna nga gasonga ku bulokozi. Mu makanisa gano gonna ge twogerako leero, ogenda n'atandika kanisa ye wali, n'agitandika bano nga ya Kibaati, omuntu n'atandika y'ebiwempe, n'agitandikira mu bbanga, n'abeera mu bisooto, bonna nga boogera ku Yesu bayinza okubeera abatuufu. Njagala kusomera Bayibuli mu kitabo kino eky'Abefeso essuula ey'okuna olunya olwokuna n'olwokutaano. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba omubiri guli gumu. Omubiri guli gutya banaye? Guli gutya? Omubiri guli gumu n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu. Njagala otegeere omanye Bayibuli egambye nti omubiri guli gutya? Guli gumu. Mu Bayibuli bonna bw'ogisomye waliwo ebigambo mu Lungereza bwe tuyita metaphors, ebifaananyi ebikozesebwa okwogera ku kintu. Ebimu ku bifaananyi ebikozesebwa Bayibuli bwe beeyogera ku kanisa egyogerako ng'omubiri. Kubanga bw'onaasoma ku mutabo kino eky'Abakolosaayo essuula esooka 18 ojja kulaba nti Kristo ye mutwe gw'omubiri, ye kanisa. So Paulo bw'agamba nti omubiri guli gumu, ekigambo omubiri body metaphor ekozesebwa okwogera ku kanisa. Bw'onaba weetegereza essaala ya Mukama waffe bwe yali akyali ku nsi kuno mu Yokaana 17:21 Bayibuli egamba bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli omu mu nze nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Abooluganda baagalwa, Yesu bwe yali ku nsi kuno yasaba essaala ey'okuba nti abakkiriza abagoberezi be babeera bumu. Lwaki babeera bumu? Ensi esobole okutegeera nti Katonda ye yamutuma. Kitegeeza nti kino kye tukola leero eky'okweyawulamu, eky'okwesalamu, ne tubeera na denominations ezikunukkiriza era esukka emitwalo 47 tekisanyusa Katonda. Era y'ensonga lwaki amadiini amalala religions endala omuli Obuyisiraamu, Buddhism, obutakkiriza mu Katonda, atheism, evolution n'ebirala bikula mangu lwa nsonga erinnya lya Mukama ng'Abakristaayo tulivumaganyiza lwa nsonga ffenna tweyita okubeera Abakristaayo. Yesu tugoberera omu, Bayibuli y'emu, Mwoyo y'omu. Naye lwaki twesalamu era lwaki tweyawula? Nga Yesu mwennyini yatusabira bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli omu.
Njagadde otegeera omanye twayize emabegakaawo nti erinnya eryatuweebwa bikola batumenya 12 lyerinnya lya Kristo. Mu Busiraamu teriyo bulokozi, mu Buddhism teriyo bulokozi, mu Busamize teriyo bulokozi, mu Sijuyi manyanga Sintoizimu teriyo bulokozi, mu Jajja Tonda temuli bulokozi, mu gundi ono yafa Western Uganda Bisaka temuli bulokozi. Obulokozi bwokka bwonna buli mu Yesu Kristo yekka ate era yenna. Kati bwenjogera ku Bukristo njogera ku Bukristo domene zino mu Bukristo kubanga bebeeyita okubanga bagoberera Kristo kati abala bali ku byabwe. Ekkubo liri mu lyokka. Yesu yatutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu bali ku byabwe. Bakolinse ekisooka essula esooka olunyuyo olw'10 omutume Pawulo Yesu yasinga nanga amaze okugenda mu ggulu eri agenda e Damasiko. Bayibuli egamba bweti naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna okwogeranga obumu. Pawulo omutume basaba banyabo bawandika ekkanisa y'e Kolinso agikubiriza boogerenga bumu, boolekenga obumu, booyolekenga obumu bulabika. Agamba bw'ati so okwawukanamu kulemenga okuba mu mmwe naye mugattirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. Olw'12 agamba kyenjogedde kye kino nti buli muntu mu mmwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange ndi wa Apolo, nange wa Keefa, nange wa Kristo. Ekibuuzo Kristo ng'ayawuliddwamu. Oluganda omwagalwa njagala kukubuuza kibuuzo. Gwayogera nti oli mulokole naye ng'oli wa Yesu. Naawe ayogera nti nze ndi Mukatuliki, n'ayogera nti nze ndi Muprotestant, n'agamba nti nze ndi mu Methodist, nze ndi mu Orthodox, nze ndi wa New Age, nze ndi mu Mammoni, Latter-day Saints, World Council of Church n'ebirala n'ebiringa ebyo. Njagala kubuuza omwagalwa olwo Yesu ng'ayawuliddwa. Singa ffenna tubadde tugoberera Bayibuli nga bweyigiriza, omwoyo wa Katonda nga bw'aluŋŋamya, ne Kristo bw'ayagala, nga Yesu gwe tugoberera, ebintu byandibadde nga ffenna tuli under one umbrella, ng'ekkanisa ya Mukama eri mu bino zino zonna nnyingi 47,000. Njagala kutegeeza omwagalwa Katonda ow'omu ggulu ekkanisa ayinamu emu yokka. Waliwo bosanga bagamba nze ene kanisa kye nazaalibwamu, nze ene kanisa bazadde bange bawayo ettaka, nze gwolaba omulimu gwenkola gwekereziya, nze gwolaba n'ebirala ebiringa ebyo, abaana bange gundi yebawadde basale. Njagala okubategeeza abaagala ezo zonna si nsonga ntuufu za kugamba nti kati gwabwe bano abangi oba kubanga bakoze kino oba kubanga balabika obulungi oba bebambala obulungi bebalya obulungi ezo ensonga zimala. Abagenda mu makanisa nga mwewozaako tesimanyanga bwe mubanga mwabamanya amazima muli batono ate ffe nga tuli bangi n'okubadala ne babadala. Kyogamba ffenna abasinza ku Sande Yesu anaatuzikiriza. Ebigambo byegwe mu kitabo kya Matayo 7:13. Matayo 7:13 agamba atya? Bayibuli egamba muyingire mu mulyango omufunda kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abayitamu bangi. Bassebo ne bannyabo tegeera ebigambo bino bimanye. Bayibuli egambye ti ggwe nange twetaaga okuyingira mu mulyango omufunda. Ebyeggulu Yesu Katonda waffe gwe tusinza eyatonda eggulu n'ensi tebamusika eryo na muwendo ne bwe munaabeera nakuyigiriza obwedda ti mu biseera by'amataba bibirika kiro gy'alaga ti waaliwo abantu abawerera ddala biliyoni 2.3 be baali ku nsi eno naye kyewuunyisa abantu 8 bokka be baalokolebwa. So n'olw'ensonga eyo ekyokubanga mmwe bangi ekyokwepimapima ne mwepikapika ne mugamba nti ffe abasinga obungi ffe abasooka wano tebikola. Bayibuli egambye muyingire mulyango mufunda. Buli olw'14 Bayibuli egamba nti kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo. Ebintu bino ebidda mu bulamu obw'emirembe, mu bulamu obw'emirembe n'emirembe, bassebo ne bannyabo si byakuseereza ligenda mugga. Birimu ekimere, birimu amaanyi, birimu okwewaayo, birimu okusomoza, birimu okuvumibwa, birimu okulaba nga gwatalina magezi, birimu okulaba nga gwatategeera. Bayibuli egamba nti kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo n'abo abaliraba batono. Kikwewuunyisa nze gwe mulaba wanayogera leero kyantwalira emyaka kumpi 18 miramba ng'ekkanisa ya Katonda ey'amazima sinnagizuula.
nagendako mu Bukatoliki kubanga mwe banzalira, nembeerako mu Busiraamu era erinnya eryange nyo Sharifu, eyo nenvaayo nenzirayo mu Bukatoliki. Kati leero ndi mu kanisa ey'amazima naye nga kyantwalira emyaka 18 19 okutegeera ebigambo bino bye mbabuulira olunaku olwaleero. Bayibuli etugambye nti kubanga omulyango, buliza, kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abo abalira abo batono bwe tuba tupimaapima bagenda mu bwakabaka obw'omu ggulu tetugenda kwetegereza bungi bwabwe lwa nsonga Bayibuli etugambye nti ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abalira abo batono si buli omuntu aliraba. Kati ekibuuzo ekyo ekyenjagala twebuuze kye kino, nnyinza ntya okuzuula ekkanisa ey'amazima? Tugende mu kitabo kino ekya Timoseewo ekisooka essula ya 3 onyolo 15. Bayibuli egamba ekyo, bulira bwegamba, Bayibuli egamba naye bwe ndwanga olyoka obenga omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda. Pawulo awandikira Timoseewo n'amugamba nti bw'alwangawo alyoka ategeere era alyoka amanyi, bw'amanyi bwe kimugwanidde okweyisa mu nnyumba ya Katonda. Ye ekkanisa ya Katonda omulamu. Wuliriza, Katonda alina ekkanisa ey'amazima. Bayibuli egambye ekkanisa ya Katonda omulamu. Waliwo abalala bangi abali eyo leero nga balowooza ti makanisa mwe basinziza mulimu Mukama naye nga balina sitaani mwereere. Nakugambye amasabe manju gaavaayo gali mu makanisa gye mugenda nga mulowooza nti musinkana Katonda, gye mugwira ebigo n'ebirala. Naku lumu nazaalako mu kanisa eyaneewunyisa ne tutuuka mu mbeera eno gye basabira mu manyanga ekiseera kyagoba mizimu, n'omukadde w'ekkanisa yali azze okusinza ku olwo naye emizimu gyamukwata, bafuumula mifuumuule. Ne neebuuza mwoyo abeerawa? Bw'abanga n'omukadde omukulu omukulembeze ow'omwoyo naye alinyibwako dayimooni. Neewulira Bayibuli egambye naye bwendwanga olyoka obenga ng'omanyi bwe kigwanira okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ye ekkanisa ya Katonda omulamu. Wulira, empagi n'omusingi eby'amazima. Oluganda omwagalwa, bw'oba oyagala okutegeera ekkanisa ya Katonda ey'amazima kikwetaagisa onoonya ekkanisa nga ye mpagi era nga gwe musingi ogw'amazima. Bw'onaasoma Bayibuli yo ojja kukizuula nti ebintu biri bisatu ebyogerwako ng'amazima. Ekisooka mu byonna, Yokaana 14:6 agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Yesu bw'oba onoonya ekkanisa ey'amazima kikwetaagisa okugenda mu kkanisa eyigiriza Yesu Kristo nga bw'ali, so singa abantu be balowooza. Ekyokubiri, bw'onaasoma mu Yokaana 17:17 Bayibuli egamba obatukuze mu kigambo kyo kubanga ekigambo kyo ge mazima. Bw'oba onoonya ekkanisa ey'amazima ogwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza Bayibuli yonna ate yokka nga terina nnyiririza eweta egigobereranga bweri, so si kugamba nti embizi etuwoomera tulye. Bayibuli egamba ki? So si kugamba nti embidde litwebayiza ebirowoozo byaffe. Naye Bayibuli egamba ki? Bw'oba onoonya ekkanisa y'amazima mwagalwa ogwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza amazima. Yesu Kristo ge mazima, ekigambo kye ge mazima. Namba 3, amateeka ge. Bw'onaasoma Zabbuli 119 142 ebigambo bye n'amateeka ge bya mazima. Bw'oba onoonya ekkanisa y'amazima mu Luganda waagalwa tetugenda kugenda mu kkanisa erina bantu bangi nno, naye tugwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza Yesu nga ge mazima. Tugwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza ekigambo kya Katonda nga ge mazima. Tugwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza etteeka lya Katonda nga ge mazima. Characteristic number 1 eryogera ku kkanisa ey'amazima, basaba bannyabo, ogwanya okunoonya ekkanisa eyigiriza amazima, eyigiriza Bayibuli nga bweri, eyigiriza nga Yesu nga bw'ali, eyigiriza amateeka ga Katonda nga bwe gali gonna, ekkuminga ne Ssabbiiti mweriri. Bayibuli bw'onaaba ogisomera oba kino ekyakubikkulirwa ekozesa ekifaananyi eky'omukazi. Bw'onaasoma kubikkulirwa essula ey'e12 ojja kusangawo ekifaananyi eky'omukazi, naye omukazi ono ng'asonga ku kkanisa ey'amazima.
Bw'onasoma mu kubikkulirwa essula y'e17 ojja kusangawo ekkanisa omukazi omwenzi, naye ng'omukazi omwenzi oyo asonga ku kkanisa enkaafiiri Babuloni eyava ku mazima, yeeyita bweyisi kubeera mugoberezi wa Kristo, naye nga byagoberera byebyayo, ekola bigisanyusa, ekola biginyumira. Ebya Yesu yabivaako, ebyekigambo n'ebivaako, n'ebyamateeka n'ebivaako, n'ogakyusa n'egakyusa. Bw'onaasomako mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula y'e11 olunyiriri olwokubiri, Bayibuli egamba kubanga mbakwatirwa obujja bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bbammwe omu ndyoke mbaleeta eri Kristo ng'omuwala omulongoofu. Bayibuli abooluganda eyogera ku mukazi, ekozesa ekifaananyi eky'omukyala okwogera ku kkanisa. So oba naategeera obunnabbi buno bwakubikkulirwa essula y'e12 n'ey'17 ogwanya otegeera omanye nti okutegeera obunnabbi bwa Bayibuli mubeeramu okukozesa obubonero, era nga Bayibuli ekozesa ekifaananyi eky'omukazi okwogera ku kkanisa. Kubikkulirwa essula y'e12 eyogera ku kkanisa ya Katonda ey'amazima eyasigalawo. Kubikkulirwa essula y'e17 eyogera ku kkanisa enkaafiiri Babuloni, ekkanisa yava ku mazima. Era bw'etyo egamba mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula y'e18 kubikkulirwa 14 olw'omunaana agamba ne malayika omulala owokubiri n'agoberera n'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge. Enjigiriza eri mu kkanisa eno yakubikkulirwa 17 eyogerwako nga mwenge etamiiza. Bw'onaasoma kubikkulirwa essula y'e12 Bayibuli bweyogera ku kkanisa ey'amazima era ennongoofu, bweyogera ku mukazi ayambadde ebyeru, omukazi nga ku mutwe gwe kankusomere kubikkulirwa 12 olusooka agamba atya. Bayibuli egamba bweti, Bayibuli egamba n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu. Omukazi wuliriza ebigambo bino, Bayibuli egambe n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu. Bayibuli bw'onaaba ogisoma mu bintu bino ebitabo birimu obunnabbi, bw'onaagenda mu Danyeri ne mu kubikkulirwa, ekintu kyonna ekyogerwako mu Bayibuli nga kyogerwa nga kiva waggulu kiba kirina ensibuko yaabo mu bwa Katonda. Bw'onaasoma Yakobo essula ya 3 olw'e13 ojja kulaba ti ekintu kyonna ekyogerwako nga kiva mu ggulu kirina ensibuko yaakyo mu bwa Katonda, naye ekintu kyonna ekyogerwako nga kiva wansi kirina ensibuko yaakyo mu bwa Sitaani. Mu biseera bino eby'enkomerero Yesu ng'ali kumpi okukomawo, oluganda omwagalwa twetaaga tutegeere ekkanisa ey'amazima tekigenda kunyuma. Gwe kwonoona biseera ng'obadde osundasunda embuto zo ng'ogenda mu kkanisa, Yesu akomewo agambe takumanyangako, va waali gwakola eby'obujeemu. Yensonga lwaki ekyokuyiga kino ekkanisa ya Katonda ey'amazima mu biseera bino eby'enkomerero nga newe enjogerera leero waliwo ekkanisa ezimerusseewo. Owooluganda omwagalwa tugwanye tutegeere ekkanisa ya Katonda ey'amazima okusinziira ku byawandiikibwa yeeriwa. Kubikkulirwa essula y'e12 olunya olusooka agambye n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu. Omukazi jjukira tugambye Bayibuli bw'eyogera ku mukazi etegeeza kkanisa. Omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyeenye 12. Mu kubikkulirwa essula y'e12 Bayibuli bw'eyogera ku mukazi ow'amazima, ku kkanisa ey'amazima, Bayibuli etegeeza ti omukazi ono ayambadde enjuba. Enjuba bw'onaasoma mu kitabo kya Zabuli, kubanga actually kino kitulaga nti buno bubonero bukozesebwa. Mukazi kyayinza okwambala enjuba nga n'abazungu tebatuukanga ku njuba. Kikulaga nti ekitabo kino ekyakubikkulirwa kikozesa obubonero bwe twetaaga okutegeera, era njagala otegeera omanye Bayibuli egambye nti omukazi tumaze okukizuula nti kkanisa, naye ayambadde enjuba. Enjuba bw'onaasomayo mu Zabuli ey'e84 onyolero 11 ojja kutegeera nti bw'ayogera ku njuba ayogera ku Yesu Kristo. Sekkanisa eno eyambadde Yesu, naye mu ngeri endala wansi w'ebigere byayo waliyo omwezi. Omwezi bwe twasoma physics ne science baatuyigiriza nti omwezi tegulina kitangaala kyagwo. Omwezi it is a secondary source of light, gukwata ekitangaala ekiva ku njuba gwe kireflectinga, enjuba gwe reflect, omwezi gwe reflectinga.
kitegeeza nti omusana guno nga bwe tumaze okuzuula nti gusonga ku Yesu ekkanisa eno gwerina enjuba gikwata ku nkola ey'endagaano enkadde eyalimu ey'okuwayo saddaaka ey'emikolo egyakolebwanga nga gisonga ku Yesu yali agenda okujja omusana, primary source of light. Mu ngeri endala Bayibuli egambye nti omukazi ono ku mutwe gwe kuliko emunyenye 10 Bw'onaasoma ku Bikulu essuula esooka ojja kukitegeera ti Bayibuli bweyogera ku munyenye eyogera ku bukulembeze. Semmunyenye 12 ayogera ku sisitimu ey'obukulembeze bwe bujje butambula. Mu ndagaano enkadde Bayibuli etegeeza nti waliwo ebika 12. Mu ndagaano empya waliwo abayigirizwa 12. Nera y'ensonga lwaki bw'onaasoma ku bw'onaasoma Bikola Batume ajja kulaba nga Judas Iscariot amaze okwetuga, tulengera ng'abatume balinda ne basaba ne balonda ow'okumi n'owababiri asobole okujjulirizaawo. So bwe twogera ku musana ayogera ku Yesu, bwe twogera ku mwezi asonga ku nkola ey'endagaano enkadde eya saddaaka eyakolebwanga Yesu yakomya ku musaalaba. Bw'ayogera ku munyenye 12 ayogera ku bukulembeze obwa ebika 12 mu ndagaano enkadde n'abayigiriza 12 mu ndagaano empya. Kino kitegeeza nti ekkanisa ya Katonda omulamu ezeebeerawo okubeerera mu biseera by'endagaano enkadde, mu biseera by'abatume n'okutuusa leero ekkanisa eno weeri. Ekkanisa ya Katonda omulamu terandise leero naye yatandika dda okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu, mu mirembe bya Ibulayimu, mu mirembe by'abaana ba Isirayiri, mu mirembe egyetambula n'okutuusa olunaku olwaleero ebaddewo ekkanisa ya Mukama okuviira ddala mu lusuku Edeni. Bw'onaasoma ku Bikkulirwa essuula ye12 olunya olwokubiri Bayibuli egamba era omukazi ono yali lubuto ng'akaaba ng'alumwa era ng'abalagala okuzaala. Ne walabika akabonero akalala mu ggulu era laba ogusota omumbi ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10 ne ku mutwe gwagwo engule 7 n'omukira gwagwo ne guwalulwa ekitundu ekyemunyenye, ekitundu kyakusatu ky'emunyenye z'omu ggulu ne guzisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala. Bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Sitaani yeeyimba mu mwana w'omukazi ono, omwana w'ekkanisa eno. Agamba n'azaala omwana wa bulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma, n'omwana we anakwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda. Njagala okubuuza kibuuzo, omwana ki yakwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda yali ani? Yali Yesu Kristo. Kitegeeza nti ebigambo bino muganda mwenyereza omwagalwa ogwanya okutegeera n'okumanya nti ekkanisa eno eyogera ku Yesu, eyogera ebigambo bino byali ku Bikulu 12 byogera ku kkanisa Katonda yasigalawo eyaviira ddala mu biseera by'endagaano enkadde nejja mu biseera by'endagaano empya. Yesu n'agizaalibwamu. Yesu ono wansi w'obukulembeze bwa Roma Kerodi tumulaba ng'alagira okuttibwa kwe. Tulaba Yesu ono ng'atwalibwa e Misiri ebbanga bwe lyaggwaako akomawo, akula, bw'akula akomererwa era ganyizibwa n'aziikibwa n'azuukira ku mulembe gw'abasajja Abaroma. Sitaani yali akozesa gavumenti eno okuyiganya abatukuvu ba Mukama. Sitaani yakola byonna okulaba ng'ayiganya Yesu, naye ekisinga okusanyusa Yesu bwe yafa n'atuwangulira. Olunaku olwaleero Yesu ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaawe. Sekkanisa ya Katonda y'amazima eno Sitaani bw'amala okulaba nga Yesu talina kyasobola mukola kubanga agenze mu ggulu. Bw'onaasoma Bikola Batume essuula esooka olwo amaanyi ge Sitaani n'agateeka ku baddu ba Mukama, n'agateeka ku kkanisa agiyigganye. Bayibuli egambye ku Bikulu 12:13 nti ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi ne gugigganya omukazi eyazaala omwana ow'obulenzi. Era mu biseera bya Constantine bwe wali olabyeko firimu documentary zoogera ku Baroma, abasajja bano bayigganya Abakristaayo ne babateeka mu bisaawe ne babateera empologoma ne babateera zi tigers ne babambaza amaliba ag'ensolo. Ensolo ziri ezaali ziteereddwa mu bisaawe bo nga bali eyo Abaroma bali mu kuseka, bali mu kujaganya. Naye ekyewuunyisa mu byonna Yesu waffe omwagalwa ekkanisa n'agifunira ekifo gye yagenda mu ddungu ku Bikulu 12:14 agamba
omukazi n'aweebwa ebiwawaatiro bibiri eby'empungu ennene alyoka abuuka okutuuka mu ddungu mu kifo kye gy'aliriisibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'ogusota. mu biseera ebyo nga Setaani akola byonna okuyita mu gavumenti ya Roma, nga Constantine amaze okufuula eddiini obukulisaayo okufuuka eddiini y'ensi yonna, ng'ebintu ebikola mu bukafiri bimaze okuyingirawo, ng'ekkanisa ebadde compromise nga bazeewo okwekkiriranya, ng'ebikolebwa mu kkanisa tebiringa Bayibuli bweyigiriza naye biringa abantu bwe balowooza. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima Yesu mwennyini yagitwala, yagenda mu bifo eby'enjawulo, gamba nga mu Maserengeta, bonaagenda mu nsi zino abasajja babayita ba Waldenses abaagenda mu mambuka ga Italy ne Maserengeta ga Bufalansa. Abantu bano Katonda n'akuuma ekkanisa ey'amazima okuyita mu basajja abayitibwa Waldenses abaalimanga emmere yaabwe mu nsozi, ne basulanga mu bibira, ne basulanga mu mpuku, ne basindika abaana baabwe bajje babuulire ensenjiri. Bw'ekyo Katonda n'asigala ng'alina abaddu be abatukuvu ab'amazima. Naye emyaka gino egyogerwako 1206, the time ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bitandika 538 AD ne bikomekkereza 1798. Era ensonga ey'okubiri gy'ogwanya okutegeera n'okumanya nti ekkanisa ya Katonda ey'amazima ng'oggyeko okuba nti eyigiriza amazima, ekkanisa ya Katonda ey'amazima oluganda omwagalwa ejja era ebeera organized after 1798 okuvunaanyuma lwa 1798. Ekkanisa ya Katonda eyigiriza amazima ate era mu ngeri endala ekkanisa ya Katonda ey'amazima kubanga yayigganyizibwa okuva mu mwaka 538 AD paka 1798. Genda osome ku kye bayita period of dark ages. Obukatuliki bwe bwali nga buli ku peak, nga paapa alina abajaasi, balina amateekero, bagagga bavundu, nga kyagala kyekikola, bakabaka basamazinga wa Bulaaya nga bafufuggaza abayisanga obwana obuto. Ekkanisa ya Katonda y'amazima eri ekwata Bayibuli nga bweyigiriza, bagenda bwanganguse ne bagenda mu nsiko mu Maserengeta ga Bufalansa ne mambuka ga Italy ne babeera eyo gye baava. Kati bakoma oluvannyuma gwa 1798 ng'obwa paapa bumaze okufuna ekiwundu wansi w'obukulembeze bwa French Revolution. Omusajja gwe bayita Napoleon Bonaparte yayina general gwe bayita General Bethia, yajja n'akwata paapa yaliko. Paapa yasoba 6 n'amusiba oluvannyuma omwaka gumu n'afa. Obwa paapa n'obukatuliki ne bufuna ekiwundu. Genda osome ebyafaayo. Ensonga y'okusajja bwetaaga okutegeera n'okumanya ennyonnyola kkanisa ya Katonda ey'amazima mu kubikkulirwa 12:17. Wulira ebigambo bino mwagalwa. Bayibuli egamba nti ogusota ne gusunguwalira omukazi. Bw'oba oyagala otegeera ekkanisa ey'amazima omwagalwa, ogwanya otegeere omanye nti ekkanisa ya Katonda ey'amazima ye kkanisa Setaani gy'akyawa. Lunaku lumu twabatiza omusajja ng'asumbuyizibwa omwenga mutamiivu muzibu nga n'omusaayi n'omusulo n'amaaso ge n'obukowekowe n'enviiri ze bijyana mwenge. Naye bwe twamala okumubatiza olwo taata we n'agamba nkuzaalukuse, naye nga gwazaalukuka tumuyambe ne tumuzaamu amagezi. Abatiziddwa agenda kuva ku mwenge, yeeyise ng'obuvunaanyizibwa, obulamu bwe bukomewo, naye abadde agala kiri ekizeezengere ekitamiivu n'ava ku ono abatiziddwa. Naye kubanga Setaani akyawa ekkanisa eno, Bayibuli kyeva yagambye nti ogusolo ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulala n'ab'omuzadde lye. Tulina abantu bangi mikwano gyaffe balabiddwa ng'abasiru babazaalukuse waabwe bwagesa ku kkanisa eno eya Katonda ey'amazima. Lwaki? Kubanga Setaani agikyawa. Bayibuli egamba negenda okulala n'ab'omuzadde lye abasigalawo. Ekigambo abasigalawo wulirize n'obwegendereza. Nga bw'onaagenda mu dduuka ng'opimye oluwande lwo bakupimidde mita 2 ne basalaasalamu. Waliwo obukunkumukedda bwe twakolangamu empale oba ne uniform ze twayitanga taata yampa ne maama yampa, musimanyi bamwazambalako. Naye obuntu obwo twabukwatanga bw'okakola n'okwetegereza obwasalibwanga ku ngoye ezaatungibwa nga bifaanaganira ddala, mu kkala nga bifaanagana, mu ndabika nga bifaanagana. So ekigambo kino muzadde ly'abasigalawo, abasigalawo mu lulimi oluzungu kye bayita remnant, kitegeeza nti ekkanisa ya Katonda ey'amazima efaananira ddala ekkanisa eyasooka. Bona ayogera okuba nti bayitibwa aba Advent kubanga bakkiriza nti Yesu akoma omulundi ogwokubiri. Olunaku olwaleero tulina amakanisa mangi agayigiriza nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu. Njala kubuuza omwagalwa, omuntu abanga bw'afa agenda mu ggulu, Yesu aba agenda kukomawo ku kima ki?
ekkanisa yonna eyigiriza nti omufu abatafiira ddala manyanga bwafa agenda mu ggulu wali abagenda mu pagatole wali eyo tesobola kubeera kanisa ya Katonda y'amazima. Lwaki? Kubanga ekkanisa ya Katonda y'amazima eyigiriza bulungi ddala nti Yesu akomawo, eyigiriza bulungi ddala nti omufu bw'abanga avudde talina kyamanyi. Ekkanisa ya Katonda y'amazima eyigiriza bulungi ddala nti okubatiza kwa kunnyika si kwa kumansira. Tebabatiza na bimuli, tebabatiza na soda, naye bakubatiza mu mazzi amangi. Ekkanisa ya Katonda y'amazima efaananira ddala ekkanisa y'abatume mu kwata sabbiiti, kubanga bw'onaasoma Luka essuula ey'okuna olw'ekkumi n'omukaaga Bayibuli egamba Yesu tumulaba nga mpisa ye ey'okuma sabbiiti. Matayo 24:2 tulaba Yesu abaagalwa ng'ayogera mu bunnabbi bw'ayogera ku kikiro kwa Yerusaalemi nga wayise emyaka 4 ng'ayogera bulungi n'agamba sabbiiti ejja kuba ekyaliwo. Esabbiiti 84 zikwatibwa mu kitabo kya Bikola Batume. Ya Bayibuli egamba nti jjukira olunaku lwa sabbiiti okutuuza ekkanisa ya Katonda y'amazima omwagalwa njagadde otegeere omanye nti eyigiriza sabbiiti ey'amazima eya ddala sabbiiti ya lunaku lwa 7 Saturday, kubanga efaananira ddala ng'ekkanisa y'abatume remnant eyasigalawo. Ekkanisa ya Katonda y'amazima omwagalwa njagadde otegeere omanye nti eyigiriza nti okufa kwebaka. Abantu bangi nga tebategeera bikwata kufa. Ekkanisa ya Katonda y'amazima namba 1 tugambye eyigiriza amazima, eyigiriza Yesu nga bw'ali, eyigiriza ekigambo kye nga bwe kiri, eyigiriza amateeka ge nga bwe gali. Ekkanisa ya Katonda y'amazima ebeera organized oluvannyuma lw'1798. Ekkanisa ya Katonda y'amazima tugiraba ng'efaanana eyasooka eyitibwa Adventist. Lwaki? Kubanga esuubira nti Yesu akomawo. Ekkanisa ya Katonda y'amazima ebatiza na kunnyika, etukuza olunaku lwa 7 olwa sabbiiti, eyigiriza nti okufa kwebaka. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima ku Bikulu 12:17 agambye nti ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwa n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda. Oluganda omwagalwa njagala otegeere kino, ekkanisa ya Katonda ey'amazima ekwata ebiragiro bya Katonda, kubanga Bayibuli etugamba mu Yakobo 2:10 bw'okwata gonna naye n'omenya mulimu ng'ofuusa omwoyo w'amatooka gonna. Kitegeeza ti amateeka 10 gonna tejjaako wadde n'erimu, naye gonna nga bwe gaali egakwata. Tosinzanga bifaananyi, tobanga na bakatonda balawendi, tolayiriranga mu linnya lya Mukama bwereere. Olunaku lwa sabbiiti ojjukiranga okulukuzanga olunaku lwa sabbiiti olw'amazima, olunaku olw'omusanvu, the seventh day of the week, Saturday si Sunday. Ebigambo bino nno bitegeeza teriiyo kkanisa y'amazima esobola kubeera kkanisa ng'ekuuma olunaku lwa Sunday nga lutukuvu ng'emenya etteeka erya sabbiiti, tesobola kuba y'amazima. Ebigambo bino bitegeeza tewasobola kubaayo eyo kanisa ekuuma Sunday, sabbiiti ya Mukama eya Saturday n'egirinyirira n'ebeera ey'amazima. Tekisoboka, kikafuuwe, kubanga Bayibuli egambye nti ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abakwata ebiragiro bya Katonda, abalina okutegeeza kwa Yesu. Sitaani akyawa ekkanisa ekwata ebiragiro bya Katonda, kyeva ekyawa abakuumi ba sabbiiti Adventist. Ebigambo bino biraga teriyo kanisa yonna ekuuma Sunday basebe ne bannyabo eyinza kubeera kanisa ya Katonda y'amazima, lwa nsonga ekkanisa ya Katonda y'amazima eyogerwako ng'ekwata amateeka 10 gonna nga bwe gali. Ekkanisa ya Katonda y'amazima eyina omwoyo w'obunnabbi. Ekkanisa ya Katonda y'amazima omwagalwa kanisa ya nsi yonna, kubanga Yesu bwe yagituma yagigamba genda mu nsi yonna. Ekyo kitegeeza gana amakanisa gamwe agali mu Uganda wokka, manyanga agali e Kenya, agali West Africa, agali mu America wokka, nga siga nsi yonna tegasobola kubeera kanisa ya Katonda y'amazima lwa nsonga ekkanisa ya Katonda y'amazima ya nsi yonna. Yesu yagigamba tikale mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, yatutuma ali nsi yonna. Ekkanisa ya Katonda y'amazima bw'onaasoma ku Bikkulirwa 14 okutandikira ku Olw'omukaaga paka ku 12 gyagenda osomewo. Bayibuli etugamba waliwo obubaka obw'enjawulo Katonda babadde ekkanisa eyita abantu okutya Katonda, okumuwa ekitiibwa, okutegeera n'ekiseera ky'omusango ekituuse, okumusinza oyo eyatonda eggulu n'ensi. Abantu abangi nga bayigiriza ekyamagero kyo kiri wano nga bizaayo, nga n'abasumba abamu tubalabye ku bituuti nga basaba essaala
ezikolima basabira balabe baabwe banywa obutwa basubira balabe baabwe bafiirwe bazadde baabwe bafuuke bamulekwa. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima eyigiriza enjiri etwala abantu mu ggulu. Alo nga ensi tolaba njawulo wansi w'amakanisa na musawo omuganda ku mulembe guno. Njagala okutegeeza omwagalwa, Katonda alina ekkanisa ey'amazima ng'ebuulira obubaka obutwala abantu mu ggulu. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima eyigiriza amazima. Omwandiisi ono Omukatuliki awandiika ekigambo kino, njagala okukibuuza n'obwegendereza. Ekiwandiiko kiri mu katabo ke bayita St. Catherine Catholic Church Sentinel. Kawandiika amagalu 1995 21 May. Awandiika bw'atyo, uliza n'obwegendereza. Abantu abalowooza nti ebyawandiikibwa bye biteekeddwa okwesigamwako ng'obuyinza obwenkomeredde bagende bafuuka aba Seventh Day Adventist, ogamba otya? Uliriza, era batukuze nga Saturday. Alo, omwandiisi ono Omukatuliki agambye bw'obanga oli eyo nga weeyita mulokole, weeyita Protestant, weeyita Mwangirikaani, naye ng'okkiriza nti Bayibuli yonna ate era yokka yeegwanya okwesigamizibwako mu nsonga zino ez'okukkiriza, mu nsonga ez'omwoyo, agambye abantu abalowooza nti ebyawandiikibwa bye biteekeddwa okwesigamwako ng'obuyinza obwenkomeredde bagende bafuuka abasebenzi abadiventisti era batukuze nga Saturday. Oluganda omwagalwa, njagala okutegeeza kankusomere ebirala bibino bisangibwa ku mutimbagano gwe bayita theimmaculatehart.com. A note from the editors of Mail Online. Awandiika bw'ati: okusomooza okwaleetebwawo Roma emyaka egisukka mu 10 egiyise kukyaliwo. Wuliriza, Ekereziya Katolika yentuufu oba aba Seventh Day batuufu? Alo, okusomooza okwaleetebwawo Roma emyaka egisukka mu 10 egiyise, Protestant bali bagamba nti ekkanisa yagwe Abakatoliki, naye nga bagamba Sande mugisinza mugijjawa. Bakola statement ne bagamba Abakatoliki nti okusomooza okwaleetebwawo Roma emyaka egisukka mu 10 egiyise kukyaliwo. Ekereziya Katolika yentuufu oba aba Seventh Day batuufu? Teyinza kubaawo kulondawo kulala. Oluganda omwagalwa, njagala kutegeeza ekkanisa ziri bbiri zokka. Ekkanisa emu y'amazima, ekkanisa emu mpaji era n'omusingi eby'amazima. Ekkanisa eyigiriza Bayibuli nga bweri, eyigiriza Yesu nga bweri, mwe tulokolebwa mokka. Bino simanyanga Mariya yalabise egundi, twamulabye mu ddinisa, n'ava mu ddirisa n'agenda mu luggi. Ebyo tebiriiyo, Yesu yekka yatulokola. Ekkanisa ya Katonda y'amazima eyigiriza amateeka ga Katonda gonna. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima tugirabye yayigganyizibwa okuva mu mwaka wa 538 AD paka 1798. Era ekkanisa ya Katonda ey'amazima eteekebwa after 1798. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima tugiraba Oluganda abaagalwa nga kkanisa ya nsi yonna eweereddwa obubaka bwakubuulira nsi yonna. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima tugiyize ne tugiraba terina obubaka obw'enjawulo, newankubadde Mukama akola ebyamagero, naye obubaka obwagiweebwa ku Bikristo 14 bwakuteeka abantu bakomako Kristo omulundi ogwokubiri. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima, Oluganda omwagalwa, ogwanya otegeera omanye ekkanisa Sitaani gy'ayigganya. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima efaanana eyasooka, eyigiriza nti okufa kwebaka, ebatiza na kunnyika. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima eyitibwa Adventist lwa nsonga ekkiriza nti Yesu akoma mulundi ogwokubiri. Abangi nga balowooza nti abantu bava bagenda mu ggulu. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima eyigiriza ebigambo ebyo. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima eyigiriza okuwa Katonda ekitiibwa, okwata ebiragiro bye. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima ekwata amateeka gonna ng'akabonero akalaga nti baalokolebwa, nga n'etteeka eryokuna mwereri, etteeka erya Sabbiiti. Bassebo bannyabo, ebigambo bino njagala obitegeera obimanye. Tewaliwo okulonda kwa mirundi ebiri, either oli Mukatuliki otukuza kasooba nga otukuza Sande. Nkugambye ekkanisa mw'osinziza tesobola kubeera kkanisa ya Katonda y'amazima. Oluganda omwagalwa, ebigambo ebiri mu Yokaana 14:15 bigamba nti obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange.
Oluganda omwagalwa waliwo abava ku mugendo gwa Bayibuli nga bali ku byabwe. Yesu kyava kuyita olunaku olwaleero Bayibuli nga bwe tugamba mu kubikkulirwa 22:17 nti era omwoyo n'omugole boogera nti jangu. Yesu akuyita omwagalwa ove mu kkanisa ezitali z'amazima ojje mu kkanisa ya Katonda ey'amazima. Bayibuli etegeeza nti era omwoyo n'omugole boogera nti jangu, naye awulira ayogere nti jangu, naye alina ennyonta ajje ayagala atwale amazzi ag'obulamu. Yesu akuyita leero oboluganda omwagalwa, njagala kuyita obatizibwe mu kkanisa ya Katonda ey'amazima, Seventh Day Adventist Church, empagi n'omusingi eby'amazima. Yesu akuyita oveeyo mu bufeere. Yesu akuyita olunaku olwaleero ojje mu kkanisa ey'amazima eya Katonda eyasigalawo eri abawulira ekigambo kye, abakwata amateeka ge nga mu etteeka lya Sabbiiti, abaliza Bayibuli nga bweyigiriza, abayigiriza Bayibuli yonna ate yokka. Kubanga gy'oli omwagalwa nga wanjagadde okuwaayo obulamu eri Kristo, njagala okukoola olunaku lwaleero Sabbiiti eno ennaku z'omwezi 3 njagala kuyita wano ekireka ku Prime Radio. Tugenda n'okubeera ne mass baptism. Mwenna mwenna bawulira ebigambo bino mujje obulamu bwammwe muweeyo eri Yesu, muyingire mu kkanisa etalimu bya bakola mu ssente, muve mu bizinensi ezibagise ne bakusimbirikira emizimu nodda mu kutabuka. Kino ekizibu kigenda ne wajja ekirala. Yesu akuyita mu kkanisa awali okumusinza mazima ne mu mwoyo. Kubanga gy'oli oluganda omwagalwa nga wandyagadde okubatizibwa, ennamba okuba ku 0702084832 0702084832. Katusabe. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu eryaleero. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga osiimye okwogera gye tuli. Weebale bw'oleese ebigambo bino mu kiseera kino Mukama ng'otubikkulira ekkanisa ya Katonda ey'amazima ku biseera kino. Mu kiseera kino ng'abantu bakola byabwe, bakola bye baagala, amakanisa bagafudde bizinensi. Weebale kubanga otubikkulidde ekkanisa ye yasigalawo, ekkanisa ye ey'amazima etwala abantu mu ggulu. Kyenva njagala okusabira oyo awulidde ebigambo bino ng'ategedde nti ekkanisa ya Katonda ey'amazima ye Seventh Day Adventist Church yokka. Nsaba omusumulule omuleete mu nnyumba y'Omukama. Leka awulire eddoboozi lyo, leka ajje mu nnyumba y'okukkiriza, leka akunywerere kyayi Katonda, leka ffenna tulokolebwe. Bonna ab'okumeza bwakabaka bwa Katonda affe osange ekibiina ekinene ekinaba kikulindiridde. Ogulumizibwa Katonda affe obw'ekitiibwa naffe tuwomukisa bulijjo ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Mukama waffe akumpeera omukisa omwagalwa.